kati nyawulira bagamba nti mwe mukuume akalulu kammwe teri agenda bagana kuuma kalulu sebo gwani ogamba abantu bagenda okuuma kalulu. Amateeka gagamba nti abantu abamanyiddwa abakkirizibwa kubeera polling station of agents ba candidates buli candidate akkirizibwa kubeera na agents babiri. Tulinawo ba polling officials abali wansi akakiiko k'ebyokulonda. Tulinawo observers abanga bakkiriziddwa babaweereddwa olukusa okubeera mu kifo ekyo polling station we ziri. Ebibiina by'obufuzi nabo babiwa omukisa okubeera na ba observer. Kati oyagala ba voter protector bafaanana batya? Ba malayika oba baani? Bano bagenda kubeera ba voter protector bebamanyiddwa mu mateeka. Naye g'onoojja n'amakooti gondizi voter protector ojja gasigaawo. Ssebo nnyabo voter protector mateeka taliimu. Era gwe banaawa simanyi bakuwadde olukusa genda obeere voter protector zikusanze. Nze singa mbadde gwe mukama wange nagamba genda obeere voter protector, nze sijja kuva waka kubanga abagenda bayoola ng'enseenene mu kinonoke. Katandike nate lwaliro njagala kubuuza chairman w'akakiiko by'okulonda omulamuzi Simon Bakama, article ki eya ssemateeka y'akakiiko by'okulonda gy'osinziddemu okugamba nti teri muntu yenna akkirizibwa kuuma kalulu, nti olumala okulonda tambula odde ewaka. Nabagamba nti mwegenderezanga nnyo omuntu gwe bayita nti wakawo mentality. Bajja ne formation nga balina ebigambo byebimu nga babisengese. Nalweiso Serweiso kyayogera kulaije kyagenda okwogera bonna kye bagenda okwogera bajja basindika omu ng'ayogera. Kati abadde abulayo ye Simon Bakama akawaŋŋamudde agambye nti olumala okulonda teri muntu akkirizibwa kuuma kalulu, teriyo tteeka. Mukulu Simon Bakama mu Kawaayiro 17 akassemateeka afuga okulonda Munnayuganda yenna alina obuvunaanyizibwa okkerako polling station okubeerawo nga polling station eggulwawo bw'amala okulonda alina etteeka ng'ali mu meters nga 10 okuva we balondera n'akuuma akalulu ke mpaka lwe bakabala. Eyo mu article 17 eya Electoral Commission. Gwe osinzidde mu article ki eya Electoral Commission olyoka ogambe nti tewali muntu akkirizibwa kuuma kalulu. Njala kubuuza akalulu ke bakuuma ka polling agent ke bakuuma ka Electoral Commission omuntu wakuuma akalulu ke kubanga yalonze. Sema Bakama akalulu tebakuuma ka Electoral Commission, tebakuuma ka polling agent, tebakuuma ka observer. Amuntu azze kuuma kalulu ke yalonze akalulu ke kuba etteeka limugamba okubeerawo kuuma kalulu ke mpaka nga bakalonze mpaka nga bakabaze okumanya nti yawangudde oba muwangudde. Teriyo tteeka musinzira gana abantu kukuuma kalulu kaabwe. Ka video katandise muwulire bulungi nnyo. Ono Simon Bakama ng'ayogera. Kati nyawulira bagamba nti mwe mukuume akalulu kammwe teri agenda bagana kuuma kalulu sebo gwani ogamba abantu bagenda okuuma kalulu. Amateeka gagamba nti abantu abamanyiddwa abakkirizibwa kubeera polling station of agents ba candidates buli candidate akkirizibwa okubeera na ba agents babiri. Tulinawo ba polling officials abali wansi akakiiko k'ebyokulonda. Tulinawo observers abanga bakkiriziddwa babaweereddwa olukusa okubeera mu kifo ekyo polling station we ziri. Ebibiina by'obufuzi nabo babiwa omukisa okubeera na ba observer. Kati oyagala ba voter protector bafaanana batya? Ba malayika oba baani? Owulira bano bagenda kubeera ba voter protector. Owulira bebamanyiddwa mu mateeka. Owulira naye g'onoojja n'amakooti gondizi voter protector ojja gasigaawo. Sebo nnyabo voter protector mateeka taliimu. Era gwe banaaba simanyi bakuwadde olukusa genda obeere voter protector zikusanze. Nze singa mbadde gwe mukama wange nagamba genda obeere voter protector, nze sijja kuva waka kubanga bagenda bayoola ng'enseenene mu kinonoke. Owulira njagala otunulire body language, facial expression,
Tony mwayogerera engeri gya phrasingamu ebigambo, it's a reported speech, it's just reporting something which it doesn't exist anywhere in electoral laws. Lwaki nabagamba ono enembwa for the first time likanvume ku muntu. Enembwa ya Simon Bebakama tasobola kulangirira muntu atali Museveni. Twabagamba nti kana akalusi tebagenda tulangira ffe tulina okwerangira. Kati gwe tosubira nti eno Magujja Simon Bebakama nti agenda tulangirira. Njala kubuuza Barrector Observer bebalonda, ba polling agent balonda, Electoral Commission officials balonda, nze alonze etteeka lindagiro koma akalu kange. Mulye bulungi nnyo. President wabadde campaign trail bwe kwakugambye sigenda kudda buli constituency kubalagira. Mazo kuba wa command. Wakwatira mu kalulu wa mutandikira sigente mulinda command yango de mazo ba command inda. Kati Simon Bebakama gwe musajja gwe amakago tugamanyi mukazi wo tukumanyi buli kimu tukimanyi. Tuli under occupation, we accept that, but we are going to fight back. Toli na lukusa lugama muntu nti bagenda bayola aziru njagala nkudire mu nkuzanya akatambi kano owulire bulungi nnyo wanda bagamba tugenda mu protest vote muteeketeeka abantu mawulire kyekyokola ono singa ennyumba yayidde dda ono singa tali ku map oba emmotoka yo ekintu kyokyo bafamu nga gasandiddwawo ono alukafuna sense etegera nti abantu bali fucking serious. Mwagala kungamba teri amanyi faamu ya Babakama. Mwagala kungamba teri amanyi faamu ya Babakama ono singa faamu ye nebisolo tekuwadde ekiriko. Byabakama bino bigambe mukazi wo guwebaka naye mu buliri. N'ab'ekikakyo abakulya mu ngalo kuba si buli wa kikakyo nti afiidinga ku ggwe. Olaba essaawa zino tuli mu kanoonya naye tukanoonyeza mu bugubi. Tugenda kujja tukalonde tukakuume tukabanje tuerangirire. Aga amateeka ago tegakyakola ku Munnayuganda nga gakola mu nkola ntuufu. Gakola ku Munnayuganda mu nkola ya kumunyigiriza. So aga amateeka ago gawe Mwabi Museveni ne NRM government. It's fine. Gawe mukama wo. Naye ffe Abannayuganda tetuli ready kuwuliriza amateeka ago agatatuфevalinga. Okyuya Simon Byabakama ebyo bigambe mukazi wo gwebaka naye mu buliri nti munnaye womala ogenda okulonda de waka webake olinde tulangirire. Naye Abannayuganda ke bagenda olonda akamwe koba ogamba mukazi wo Abannayuganda ke bagenda olonda ffe twabagala mu kimu kutukuteekerawo kalulu. 2026 twayagala kimu His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu abeere ku ballot paper. Ebisigadde byakukabanja kati bigambe mukazi wo ne NRM government.